naye sigala ne Uncle Fred. Uncle Fred netutambula naye netugenda eno mu ddwaliro. N'alaba abasawo n'enkya era gwe ngenda okubeera naye mu ddwaliro. Yabeera ku Abudu. Kale Uncle Fred alinga taata gyendi. Sikulimba. Uncle Fred weebale mbadde sifuna nga nkwerabira n'okwebaza mu vidiyo ngeri gyo nga ntera okwebaza. Neeyanziza taata. Sinyo mukwano. Naye ntaba Mukama akusuuse kyensinga lyeri n'ab'essanyu lyanga ndaba oli ozzeewo oli kabodde ng'oli wa mutawaana nnyo. Amiina. Bantu bange mbeegayiridde mutuyambe ng'era bwe mubadde mukola. Ab'emitima emirungi wadde ne woba olina omutima omubi nze nkwagala era tuli fembi ffenna tuli wamu tuli baaluganda. Mbadde mbasaba mutwongere obuyambi Abudu asobole ovaayo kubeera tetukoma mu ddwaliro era ne mwana ajja kuba anywa amata, ajja kuba yeetaaga pampa. Bingi nnyo naye byonna olumu maama akwata eno n'akwata n'eri. Naye bambi mutwongere obuyambi. Nja kusanyuka nnyo nga mulabye. Mwebale ne we muntuusizza gabadde maanyi gammwe na Katonda mu ggulu. Mwebale nnyo. Mwebale. Gakoma ganfumba amazzi ogateeke mu kafurasi. Suzie. Alan tugende. Kale omukutu cruise exclusive kwe tusinzidde okubanga ate otulabya Allen Cruise gemanya Mr. Handsome nyongera okukwanizaako yonna gy'otulabya. Tuli mwezi gwa 8 fresh month, omwezi ogujjudde ebibala ebirungi, omwezi ogutambudde obulungi ddala, omwezi ogulimu essanyu, omwezi Suzie mwasinze okufunira essanyu. Anti mumulaba. Bakubire kajjambo. Kyekyo esaidi awo tulinawo Uncle Fred abadde aludde okulabika naye ajja tubulya ekibadde kimubuzizza ya nsonga ya Abudu agenda tuwa updates nakyo ekiriwo. Ate wano saidi wano tulinawo omukyala Marus Bridals buubira ku bantu bannange balekola mulimu mulungi nnyo. Waliwo tutudde mu maka ga Marus we tusinzidde okubanga ate tukuweereza. Nyongera okutumira omukyala gwe bayita Rachel Gonzaga mu America akwagala nnyo Suzie. Omukyala yayimba akayimba ebitala bitadde ng'eno yingini omwami Sava Karim mu America nkutumiddeko nnyo. Flavia Namulindo nkutumiddeko nnyo. Lambert nkutumiddeko nnyo. Tiimu ya Yuna mwenna mbatumiddeko nnyo. South Africa atatange ali Mawale nkutumiddeko nnyo. Kansubire naawe oli bulungi. Ate bwe tugenda wali e UK Lighton Namubiru, Priscilla Kalibala, bangi nnyo mikwano gyange bali mu ggwanga ery'e UK awo, kwotadde Latifa Anti B, bapromota mwenna Jose Jobs Link, ani awo abalala awo Richmond Ngabire Latifa mwenna batumiddeko nnyo awo. Kansubire muli bulungi nnyo. Embera kansubire tambula ddala bulungi nnyo. Kakati ku show yaffe ennaku leero okusinga ddala essira tugenda dissa ku Abudu ate bw'ayimiridde tujja maliza ne Susan naye katusooke Marus kasooka atubuuzeeko atubulire Susan bw'abadde briefly wiiki ewedde abadde atya and biki Susan byayagala. Ngeno oluvannyuma tuwe Uncle Fred atubulire embeera ya Abudu mutabani wa Susan. Then Marus buuza kuba tulaba. Abatulaba mwenna musiibye mutya, mwasuze mutya, kansubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi nze Marus Bridal Center. Era nga nze y'omu ssenga w'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, ssenga Marus Kawomera. Nga nsangibwa ku Anet Plaza, first floor ne second floor, F11. Tuli kumpi ne paaka enkadde emmotoka z'entebe ezaafulumiranga. Era tuli opposite Magoba Shopping Mall. Gwayagala okundaba mukwano oba neetaaze.
kale njagala osooka collectinga kano bangi muyinza okugamba Alan Cruz leero nga mwambadde masiki according ku basawo abajjanja Suzie wamu n'abasawo abalala abali ebweru w'eggwanga abafollowing emboozi eno batwadvise nze ne bagamba newankubadde Susan agenda atereera naye olw'okuba olw'akafuba kali akatibbi ne batugamba tusooke ffe tubeere nga twambala masks okumakinga sure nti twetanira bakola ita batya twetangira till level eyo weerituuka eya Susan nga batugambye abasawo nti kati tekikyasoboka bakwata naye ne batugamba nti mwambale masiki. Ebyo byavudde mu basawo n'abasawo abankubidde wano e Uganda ne baŋŋamba kyokola si kibi okuyamba naye tuyamba okole ekyo ekintu. Abamu baadde ba Ministry of Health abaŋŋambye wiiki eno era ngezo otuukana nate nga ne Malusi naye mulaba yataddeku ne mubuuza Malusi kirabika nawe bakukubidde naye buli omu bamukubidde. Kale n'olw'ensonga eyo temukitwala bubi temukitwala mu ngeri endala nti oba Alani oba Malusi mwakoze mutya nedda oba Fred nedda. So ensonga yeyo ngibanyonyodde. Kale n'olw'ensonga eyo Maru Susan abadde atya wiiki eno era asiibye atya omulungi Susan mukyala Sharif? Susan alina kasimayiro era mwenna abali eyo abamulaba kiba kitegeeza ali mu mbeera nnungi, alya bulungi, anywa bulungi, omukyala oyo yeeyereza engoye, ennyumba ye agisiimulamu asula, wali mu boys quarter, naawe wabweru ayerawo kubanga walinanidde ennyumba ye ayerawo bulungi, akola emirimu gye nga ye yayize n'okwefumbira obuugi, ajja n'asaba esseppiki n'afumba obuugi bwe n'anywa era eddagala ku makya eziwera ssaawa emu kati yeekubiriza yajja n'akonkona n'ayita ani Saafiina. Bwe tukebera mu rumu ya Suzie atukula muyonjo, mukazi muyonjo kyenyinza okugamba kuba omuntu ayeereza engoye ze buli lunaku oyo omuntu aba muyonjo nga tebamugee nti yoza aba muyonjo. Era ebyokulya yeeriira talina buzibu. Kuba nagamba abaana tuba tuleese ebyokulya nga bingi mukwatengako omugaati mugumuwe ye yeddabize nga bw'aba ayagala. Bwe ziba capati muzimuwe yeekonere. Kati ng'eggwe nagambye bamuwe capati bbiri nagamba maama capati ennaku zino adde sikyazirya ko Saafi tetumuwa baaba capati ennaku zino aziteeka ki mu nsonda ng'olubuto lumuluma ndowooza ne bagamba ye ntiye. Kati navudde mubuuza Suzie nkuwe kanyama nanga maama gonja kalya twadde tugisiise ku makya n'atuula ne tunywa caayi ffenna era twamunywereddawo muyembe n'amaana gaakale ŋŋenze ewange ne mga agenda talina buzibu. Suzie obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi temubulamu kale oyinza buchallenge nga kale no wiiki nafunamu kasujjasujja naye namala nenywa ekigagi ne bakinkubira nenkinywa nalabirawo ng'omusujja sikyalina ne gugenda nga nsimize nampeke naye nga I'm very fine. Tewali walala wannuma nti oba ki ate mwebale kunteekamu kiri ne wemba neebase ssaawa 11 otulo tuba twaweddewo kukeera kuyala buliri kulongoosa kubeera active nkuta amanyo so that mmira eddagala amanyo go ngalaba gatukula asisobola mmira eddagala nga sikuuse manyo. Obulyo obuwuka bugenda n'eddagala ery'okumakya nendisesema naye kati mmira bulungi amazzi mangi nemmira eddagala ne ligenda bugenzi nga ndabirawo ligenze singa byaluli nga mpanda simanyi nga nsisema kati mmira bumizi bw'enti nga wemmira n'eryolweggulo ndimira era njagala ndimire ne mu kamera abantu nabo abali otera ddimira saameka mmira ssaawa musanze nakamira nga maze okumira eryawo naye irala ndimira ku makyera ssaawa emu emirundi ebiri emirundi ebiri kuba lyanjawulo. Obulamu bwo bulungi?
obulamu bulungi, njagala ripooti ennungi. Abantu babawe ripooti ennungi era njagala Alan obawe ripooti ennungi nti kati omubiri gwange guli bwe guti. Bamanye nti mbadde mmira eddagala. Maru, taata yali azze mukkubira ku taata wa Suzie. Yakoma okunkubira nga twala Suzie mu ddwaliro. Luli we baamuwa ekitanda okuva olwo siddanga mmuwuliza era nange simukubiranga ku ssimu. Teri waŋŋanda yena yazze mukkubira. Wadde n'akamu kuba namanya. Susan, tumuliko nze naawe ne muganda wange Fred. Mpozi n'abantu abatubeereddewo. Bambi tusiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna. Oba owa mmeka oba mmeka bane tuli basanyufu. Mwebale nnyo bonna. Oba oli mu nsi za bweru, oba oli wano, oba oli mukyala, oba oli mwami, oba oli mwana wa buwala, oba wa bulenzi bannange, mwebale nnyo. Suzie, okimanyi mu bulamu bwange si fundraising yanko muntu ne bamuwa buyambi ng'abantu be bakuwadde buyambi. Mbadde sikimanyi. Kati weebaza abantu abo abakulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale temala. Naye mwebale singa nange nina kye nsobola obbasasula nali kibawadde, naye ali mu ggulu omutonzi aba abasasula. Kuba byonna bibye. Okay, ssaawa eno mukkirize Uncle Fred atuwe ku alizati alizati tuzimanyi, omwana baatugamba ali positive, but Uncle Fred agenda kuddamu atubuulira ebintu byonna nga bibadde bigenda mu maaso. Nawa bbiiru we twakoma nga bbiiru eri mu 2.5 etuyinze. Ssaawa zino kiki twetaaga okulaba nga Abudu she eddako tulina okuba nga tudde wano nga Suzie atudde awo ne Abudu. Laba essanyu lya Suzie. Akola Abudu. Naye mundeetere Abudu. Mundeetere Abudu yekka mundeetere Abudu. Munzijanjabye era nkimanyi musobola okumuleeta, tewali kitasoboka. Nze nina essuubi ate kati nze nina essuubi. Abudu wamulabyeko? Nze kasita baŋŋambye olwedde kati obufaananyi mbulaba. Sinaba mulabako, nasembayo mulaba ng'aliko oxygen biki, naye kati takyaliko. Uncle Fred, nzikiriza nkukwasa akazindalo kano abantu abo bannyonnyole ku buwalabi Abudu n'embeera gy'alimu nakyo ekyetaagisa. Naye mbalamusizza mwenna abatulaba yonna gye muli. Mwebale mwenna obuyambi bwe musobodde otuwa nga tukwasaganya abalwadde baffe bano Suzie ne Abudu. Bwe mujje buli ajjeewo yenna kyasobodde okutoola, Mukama amuwa omukisa era abagabulire buli kimu emitima gyammwe kye giyaayaanira. Bampadde okusobola okubannyonnyola ku nsonga eriwo eya Abudu gyatutambudde emabegako mbadde temukyandaba, naye tubadde era tuli ng'olumu siba waka naye nga tuba tubaanagana bya mu ddwaliro. Olumu ku ebiseera ebisinga mbadde temusobola kundaba. Naye Abudu kati ali bulungi. Tusanzeemu challenges nti badde nga bamussaako ku oxygen ate ne bamuggyako nga ne batestinga balabe basobola okussa yekka ng'omuntu. At last Mukama yasobodde okuwangula era Abudu baamuggyeko ku oxygen assa bulungi. Ne basalawo nti baatusiibudde naye bagenze otusiibula nga ssente tetuganye twali twasasulako, naye ng'era bakyatubanja nga tebasobola tuwa Abudu nga tetumazeeyo ssente. Batubanja Abudu baamusiibula ku Sande nga batwagala tulina okuvaayo naye nga tetulina busobozi bukola ki bumuggyayo kuba ssente zaate tetuziina zitumala. Yes, Sande eggulo. Era tusabira temukoowa baganda baffe ne bannyinaffe, bataata, bamaama, mwenna gye muli, bambi temukoowa. Tukwate omulimu gwe twatandika tugugguse, tuyambe era Abudu asobole okuvaayo mu ddwaliro. Byebyo bye nnyinza okubagamba. 1.5 1.5 ze zeetaagisibwa, ze ssente zeetaagisibwa ezibulayo. Bwe tuwaayo 1.5 Abudu bamutuwa. Bamutuwa.
kubanga we naliyo ku Sunday ze baali beetaaga nga bagaba mwetaaga naye ate era my worries nti buli lwasulayo kimeza accumulatinga kuba ziba zeeyongeramu naye nga baatusiibula on Sunday. Abudu y'omulabyeko ali mu mbeera ki? Tekalina buzibu, kalabika bulungi. Tekalina buzibu, kalabika bulungi, kassa bulungi. Ekizibu ekyakisinga okutawanya Abudu ye pneumonia gwe yali yafuna nga assa bubi. Ne bwe yatuuka endwadde endala zonna nga bamujjanjabye ateredde naye yasigala assa bubi. Naye kati assa bulungi yateredde. Suzie obiwulidde? Mbiwulidde. Abudu kati assa yekka. Assa bulungi. Naye sigenda kuddamu musiiga. Nange ngenda kugoberera amateeka g'abasawo ge banaaba bampadde eri Abudu. Era baagenda omusemberera. Ogenda kusooka okulindako okumusemberera. Okumulabako olunaku olusooka ojja mulabako ngo naye yambadde masiki. Omulabeko, omukwateko, naye ziddako obe nga tomusemberera. Bw'oli kyangu nnyo okumuddamu omusiige. So tulina okukuuma okulaba nga tobeera naye. Ojja kuba eri mu boys quarter, Abudu abeere no main house. Kye tugenda okukola. So abatulaba mwenna embeera ya Abudu yeeyo. Gwalaba story for the very first time nga gwe mulundi gwo ogisooka ogiraba kebera ku eno channel yennyini ojalaba story ya simu eyasookera ddala ate ojje ng'ofollowinga paka wano we tutuuse. Maru, omuntu eyandyagadde otusindikira ku kasente akuba any fund okutuyamba twaniriza buli kimu, twanyiriza engoye za Abudu, twaniriza buli kimu. Oyinza okuba oli Bulaaya ogenda kukomawo n'ogaana ina obugoye bwe nalyagadde okuwa Abudu tubwaniriza. Osobola Maru asobola okusindika owa boda oba gwe osobola okujja ku dduuka lya Maru awo ku Anet Plaza n'obumuwa Maru n'abuleeta. Bannange mwenna abali eyo abaagala otuwako obuyambi osobola busindika ku simu yange eri 0782 60 85 05 oba eya Airtel 0702 60 85 05. Naawe ali eyo ng'oyagala otuwa engoye za Abudu. Bantu bangi Alani bangambye bagenda tuwa engoye za Abudu. Bantu bangi bangambye bagenda tuwa engoye za Suzie. Bantu bangi bambi ababaagadde era ababaagala. Bambi tubeebaza nnyo nnyini ddala. Temujjanga okwo. Era nga nange nja kwongera obbajjukiza Marus Bridals bannange yateekawo offer. Kati ate ku luno nakyongeddeyo paka December. Nakyongeddeyo paka December. Omugole asasula $2,000,000. Osasula $2,000,000 omugole ali eyo. N'otwala engoye 3 ezizo ez'obugole ne metron engoye 3 n'ez'ababuuza ba maids set 3. Okitegeera? Abatakigadde. Kati ate nammwe abaana ab'obuwala abagenda mu bufumbo obanga mulina bridal shower okubuulirira Senga Marus obukodyo bw'omu kisenge bwonna enteekateeka y'amaka. Suzie ng'aseka bw'oyogera ku bukodyo. Bannange mujje nsangibwa era ku Anet Plaza. Ate awo nno fule eyawukana ndi ku Anet Plaza 2nd floor AC11. Jangu tukuteeketeeke, jangu tukubuulirire tewakyalira nsiko. Ebyo byonna tubikolako mikwano. Mujje mukwano tukyalire ensiko ng'omwana ow'obuwala osobole okutebenkera mu maka go, osobole okufumba, osobole okubeerayo. Ye mukwano. Uncle Fred okola ki mu biseera byo eby'eddembe? Ebiseera byange eby'eddembe ndi kansala era mbuulirira nange abantu. Olumu tuyinza okuba tetutuukako olumu ne wassenga ng'endayo ne muyambako ku baana ab'obulenzi ne tubikwasaganya era ne mu bizinesi yaffe tutera okubaayo. Tutambulira wamu nze ndi kyana kya trailer oli wangoberera nange olumu mugobera bwettu bwe tutambula. Ni Suzie olina ebigambo by'owandya. Badde njagala kugamba abatuweeza. Gw'omukyala ali eyo oba omwami ali eyo ng'omwana akulemeredde
okitegeera ng'omwana we akulemeredde mukwano tusobola okumutetenkanya oba okumubuulirira kankyogere bwe ntyo okumubuulirira n'atereera bulungi ng'omwana wa bulenzi wa buwala n'asobola okubeera nga asobola okuwulira ky'oba omugambye. Tubikolako ensonga ezo abakimanyi mukimanyi tetujja kwatula mannya g'abaana tetujja kwatula bantu be tukoledde abakyala bali eyo kubanga era batulabira ku Susan. Abiseera ebisinga bagamba bannange Aunty Maruse engeri gy'oyamba Susan kati namba yange ya ssimu omwana tumubuulirire kansala wuuyo okitegeera oli walitya nze nendikwata oli yasoma bwa kansala ate nze nasomerera bwa senga ate gwe okitegeera bambi tobeera okunyikirirwa mutima ogambe nti omwana yannemerera tajja kukulemerera bwetuli okuyamba mu nsonga ezo ye mukwano tubanga tukwataganye omwana affe asobola okutereera eyalemu okusoma nadde n'asoma oyo abadde ajeemye obutakola n'abeera ng'akola ensi neemwanguyira. Bambi njagala okutuusa obubaka buno saagala leero bwerabira. Baŋŋambye nkugambe nti weebale nnyo omulimu gwe wakoze era ng'omukyala yaŋŋambye okugamba yaŋŋambye omulimu agulaba weebale nnyo era oli wa mutima mulungi presidential advisor full figure yaŋŋambye weebale nnyo maalu omulimu gw'okola. Abulala nange full figure yeebale kusiima alhamdulillah. So njagala Suzie otuwe ebigambo bye bisembayo eri abantu bo naawe basabe ku buyambi tusobole okuza Abudu kuba bana akasente twekutte buli omu neyekwatakwata nga tekawera bulungi. So naawe saba ku bantu basobole otuyamba. Alina kuvaayo nkya okusookera ddala njagala kwebaza kojja ono kojja Fred bantu mwe tatera kubeerawo naye tugenda ffenna naye nsigala ne Uncle Fred netutambula naye netugenda eno mu ddwaliro n'alaba abasawo n'enkya era gwe ngenda okubeera naye mu ddwaliro yabeera ku Abudu. Kale Uncle Fred alinga taata gyendi sikulimba. Uncle Fred weebale mbadde sifuna nga nkwerabira n'okwebaza mu vidiyo ngeri gyo nga ntera okwebaza neeyanziza taata. Sinye mukwano naye nsaba Mukama akusuuse kyensinga lyeri naaba essanyu lyanga ndaba oli ozzeewo oli kabodde ng'oli wa mutawaana nnyo. Amiina. Bantu bange mbeegayiridde mutuyambe ng'era bwe mubadde mukola ab'emitima emirungi wadde ne woba olina omutima omubi nze nkwagala era tuli fembi ffenna tuli wamu tuli baaluganda. Badde mbasaba mutwongere obuyambi Abudu asobole ovaayo kubeera tetukoma mu ddwaliro era ne mwana ajja kuba anywa amata ajja kuba yeetaaga pampa bingi nnyo naye byonna olumu maama akwatakwata eno n'akwata n'eri naye bambi mutwongere obuyambi. Nja kusanyuka nnyo nga mulabye mwebale ne we muntuusizza gabadde maanyi gammwe na Katonda mu ggulu mwebale nnyo mwebale ddala. Cruise Exclusive gwe mukutu kukyusa bulamu bw'abavubuka na kugezaako basitula nakulaba nti buli muvubuka musanyufu mu kyekyo kyamu kyonna ekintu kyakola. Nnyongera okwebaza abantu mwenna bankuba kyeyo abakwata we mukwata nga mujja akasente kammwe ku shifts ez'enjawulo ze mukola yonna bankuba kyeyo gye muli Saudi, South Africa, Dubai, Qatar, Bahrain, Iraq, Kenya, Tanzania, Rwanda, ugundi wa UK, Germany, Belgium, USA, Canada, Qatar, mwenna bana ensi nnyingi ne mwenna nawa n'ab'e Masaka wano ewaffe nammwe abali wano mwenna ewammwe waka mwebale nnyo
kubanze kino ekintu kyali kinyinza obunene naye abamu mwankubiranga ne muŋŋamba Alan Cruz guma tuli naawe tujja kuzza Suzie engulu gamba nti Marusa agume kwetuli gamba Fred agume weetuli naye Mukama Katonda afu otusoboseza. Waliwo omwami eyaŋŋambye n'aŋŋamba Suzie bw'anaaba awonye ne mutabani we ye agenda bbawe ew'okusula nga bawonye bulungi nga Suzie ayiza okwekubiriza obulungi okumira eddagala n'omwana we tukole bajeti atubuulire nti Suzie asula wano renti bwati Suzie alya bwati Suzie omwana agenda soma bwati tukole programu ennungi. Omwami ali mu America tayagala mwasanguza mannya naye yaŋŋambye n'aŋŋamba Alan tujjanjabe Suzie ebisigadde tujja bbira mu maaso so naawe tukwebanziza nnyo nange nno nafunayo baganda bange bali babiri anti Winnie Winnie my sister Winnie kye yatukola weekend ewedde nina ne Christine kati Winnie ye first sister then Christine ye second sister buli lunaku nange ne mbakeberako baŋŋamba ne kiba kineri ba Susan awonye tuli ba sister okuva n'olwaleero omutima omulungi gw'olaze omwana oyo naffe twagala tubeerewo naawe tutambule naawe tubeera nga twebuuzaako bambi nammwe tubaagala nnyo na buli kiisi yenna bambi afuddeyo naffe luno olweggulo we mutulabidde wano twakava ku buugi kanyama donati chapati byonna anti Marusa atukubidde wano donati n'asiika donati n'asiika amandaazi buli lweggulo tuvuga amafuta ga 7,000 ne tujja ne tulya donati ne chapati n'obuugi naye just tubikola lwa kwagala na mukwano mungi nnyo tubeera ne Marusa ne tusekamu ne Suzie ono ne tusekamu ne tunyumirwa naye kale ensonga nga tumaliriza Marusi bannange temwerabira Marus Bridal Center tumubeererewo naye tumusitule ne Marusi waffe ono naye tumusitule abeere nga y'omu ku bakyala e Kampala ne boogera ku kyokwambaza abagole nga ye kabaka ntera okuteeka vidiyo za Suzie ne muziraba 5,000 6,000 singa buli 6,000 kuvaako just abantu twagalako abantu 15 nga mugula wa Marusi omwezi gumu tunsuubira kiyinza okuba ate ekyenjawulo ennyo era abantu abo 6,000 oba 15,000 mwenna naye mugamba bugambi nti katusindike nusu 5 sente ezireeta Abudu era zivaayo kale kwegamba tugire ekintu ekyo tulabe engeri gye tukiggalamu otherwise Maru webale nnyo Suzie webakasameka tekwebakanga sawange emu oba bbiri nze kasita mala okumira eddagala nga ndya kamere ngenda kwebaka omaze okulya ndidda kamere nze ndya kuva ku makya nebaka nga olubuto nga luzimbye olaba ku TV ndaba ne TV olaba ku mawulire ku makya mbeera nakasimu nga mpuliriza amawulire agagenda era njagaliza Kenya okulonda okulungi enkya Mukama abakulembere nange omwana Suzie ono omulabe bwali updated sibimanyi nabbimanya Susan Singh eddagala lyebamuwa erya TB era batugamba omulabira nti talya nga takaabakabanjala mumanye tamira ddagala limuliisa buli luvannyuma lw'essaawa ezo aba ayagala kulya era namugagwa obuliwooyeza mmere ebeere weefumbire funayo emino osuulemu wali olye Suzie weebaza abantu abamu abatategeera Luganda beebaze mu Luzungu. Thank you so much for the support, for everything you've done for me from the beginning up to now. I know it's not been easy, but you've sacrificed the little you had to bring my life back, plus my little one. Please, thank you so much. I have nothing else I can exchange in the thank you, but may God bless you. Cruise exclusive gwe mukutu njagala okuba nga atemba sibula n'olunaku olwaleero kimu abaddeko bulungi nnyo kamera okubanga ensonga zo tuzikwasaganya bulungi nnyo Sharif naye abeerawo bulungi nnyo ng'akyankalanya emabbali awo naye oba essaawa zino alazeewa
so naye abeerawo bulungi nnyo. Njagala okuba nga ate mbeebaza nnyo mwenna abadde kuva gye twatagenda okutuka saa zino nga tumaliza. Otherwise saa zino ndowooza katudde ewaka naye banaatuuse otutuleetera emmere ku mmeeza nga tugamba tetwalidde. Kasita bajja biraba nti Malusi yatuwadde donati n'obugi n'ennyama ensiike nekyekirala ne capati. Kale musibe bulungi. Njagala okutumira Joani mukyala Kim, musibe bulungi, mweraba. Namba yange ya ssimu omwana tumubuulirire kansala wuuyo, okitegeera oli walitya nze nendikwata, oli yasoma bwa kansala ate nze nasomerera bwa senga ate gwe okitegeera bambi tobeera okunyikirirwa mutima ogaye nti omwana yannemera tajja kukulemerera bwetuli okuyamba mu nsonga ezo. Ye mukwano tubanga tukwataganye omwana afe asobola okutereera eyalemu okusoma nadde n'asoma, oyo abadde ajeemye obutakola n'abeera ng'akola, ensi neemwanguyira. Bambi njagala okutuusa obubaka buno saagala leero bwerabira. Baŋŋambye nkugambe nti weebale nnyo omulimu gwe wakoze, era ng'omukyala yaŋŋambye okugamba, yaŋŋambye omulimu agulaba, weebale nnyo era oli wa mutima mulungi. Presidential advisor full figure yaŋŋambye weebale nnyo maalu omulimu gw'okola. Abulala nange full figure yeebale kusiima. Alhamdulillah. So njagala Suzie otuwe ebigambo bye bisembayo eri abantu bo, naawe basabe ku buyambi tusobole okuza Abudu kuba bana akasente twekutte buli omu neyeekwatakwata nga tekawera bulungi. So naawe saba ku bantu basobole okutuyamba. Alina kuvaayo nkya. Okusookera ddala njagala kwebaza kojja ono kojja Fred. Bantu mwe tatera kubeerawo naye tugenda ffenna naye nsigala ne Uncle Fred. Uncle Fred netutambula naye netugenda eno mu ddwaliro n'alaba abasawo n'enkya era gwe ngenda okubeera naye mu ddwaliro yabeera ku Abudu. Kale Uncle Fred alinga taata gyendi sikulimba. Uncle Fred weebale, mbadde sifuna nga nkwerabira n'okwebaza mu vidiyo ngeri gyo nga ntera okwebaza neeyanziza taata. Sinye mukwano naye nsaba Mukama akusuuse kyensinga lyeri naaba essanyu lyanga ndaba oli ozzeewo oli kabodde ng'oli wa mutawaana nnyo. Amiina. Bantu bange mbeegayiridde mutuyambe ng'era bwe mubadde mukola. Ab'emitima emirungi wadde ne woba olina omutima omubi nze nkwagala era tuli fembi ffenna tuli wamu, tuli baaluganda. Badde mbasaba mutwongere obuyambi Abudu asobole ovaayo kubeera tetukoma mu ddwaliro era ne mwana ajja kuba anywa amata, ajja kuba yeetaaga pampa bingi nnyo naye byonna olumu maama akwatakwata eno n'akwata n'eri naye bambi mutwongere obuyambi. Nja kusanyuka nnyo nga mulabye. Mwebale ne we muntuusizza gabadde maanyi gammwe na Katonda mu ggulu. Mwebale nnyo. Mwebale ddala. Cruise Exclusive gwe mukutu kukyusa bulamu bw'abavubuka na kugezaako basitula. Nakulaba nti buli muvubuka musanyufu mu kyekyo kyamu kyonna ekintu kyakola. Nyongera okwebaza abantu mwenna bankuba kyeyo abakwata we mukwata nga mujja akasente kammwe ku shifts ez'enjawulo ze mukola. Yonna bankuba kyeyo gye muli Saudi, South Africa, Dubai, Qatar, Bahrain, Iraq, Kenya, Tanzania, Rwanda, ugundi wa UK, Germany, Belgium, USA, Canada, Qatar, mwenna bana ensi nnyingi ne mwenna. Nawa? N'ab'e Masaka wano ewaffe. Nammwe abali wano mwenna ewammwe waka mwebale nnyo.
kubanze kino ekintu kyali kinyinza obunene naye abamu mwankubiranga ne muŋŋamba Alan Cruz guma tuli naawe tujja kuzza Suzie engulu gamba nti Marusa agume kwetuli gamba Fred agume weetuli naye Mukama Katonda afu otusoboseza. Waliwo omwami eyaŋŋambye n'aŋŋamba Suzie bw'anaaba awonye ne mutabani we ye agenda bbawe w'okusula nga bawonye bulungi nga Suzie ayiza okwekubiriza obulungi okumira eddagala n'omwana we tukole bajeti atubuulire nti Suzie asula wano renti bwati Suzie alya bwati Suzie omwana agenda soma bwati tukole programu ennungi. Omwami ali mu America tayagala mwasanguza mannya naye yaŋŋambye n'aŋŋamba Alan tujjanjabe Suzie ebisigadde tujja bbira mu maaso so naawe tukwebanziza nnyo nange nno nafunayo baganda bange bali babiri anti Winnie Winnie my sister Winnie kye yatukola weekend ewedde nina ne Christine kati Winnie ye first sister then Christine ye second sister buli lunaku nange ne mbakeberako baŋŋamba ne kiba kineri ba Susan awonye tuli basista okuva n'olwaleero omutima omulungi gw'olaze omwana oyo naffe twagala tubeerewo naawe tutambule naawe tubeera nga twebuuzaako bambi nammwe tubaagala nnyo na buli kiisi yenna bambi afuddeyo naffe luno olweggulo we mutulabidde wano twakava ku buugi kanyama donati chapati byonna anti Marusa atukubidde wano donati n'asiika donati n'asiika amandaazi buli lweggulo tuvuga amafuta ga 7,000 ne tujja ne tulya donati ne chapati n'obuugi naye just tubikola lwa kwagala na mukwano mungi nnyo tubeera ne Marusa ne tusekamu ne Suzie ono ne tusekamu ne tunyumirwa naye kale ensonga nga tumaliriza Marusi bannange temwerabira Marus Bridal Center tumubeererewo naye tumusitule ne Marusi waffe ono naye tumusitule abeere nga y'omu ku bakyala e Kampala ne boogera ku kyokwambaza abagole nga ye kabaka ntera okuteeka vidiyo za Suzie ne muziraba 5,000 6,000 singa buli 6,000 kuvaako just abantu twagalako abantu 15 nga mugula wa Marusi omwezi gumu tumusuubira kiyinza okuba ate ekyenjawulo ennyo era abantu abo 6,000 oba 15,000 mwenna naye mugamba bugambi nti katusindike nusu 5 sente ezireeta Abudu era zivaayo kale kwegamba tugire ekintu ekyo tulabe engeri gye tukiggalamu otherwise Maru webale nnyo Suzie webakasameka tekwebakanga sawange emu oba bbiri nze kasita mala okumira eddagala nga ndya kamere ngenda kwebaka omaze okulya ndidda akamere nze ndya kuva ku makya nebaka nga olubuto nga luzimbye olaba ku TV ndaba ne TV olaba ku mawulire ku makya mbeera nakasimu nga mpuliriza amawulire agagenda era njagaliza Kenya okulonda okulungi enkya Mukama abakulembere nange omwana Suzie ono omulabe bwali updated sibimanyi nabbimanya Susan Singh eddagala lyebamuwa erya TB era batugamba omulabira nti talya nga takaabakabanjala mumanye tamira ddagala limuliisa oluvannyuma lw'essaawa ezo aba ayagala kulya era namugagwa obuliwooyeza mmere ebeere weefumbire funayo emino osulemu wali olye Suzie weebaza abantu abamu abatategeera Luganda beebaze mu Luzungu. Thank you so much for the support, for everything you've done for me from the beginning up to now. I know it's not been easy, but you've sacrificed the little you had to bring my life back, plus my little one. Please, thank you so much. I have nothing else I can exchange in the thank you, but may God bless you. Cruise exclusive gwe mukutu njagala okuba nga atemba sibula n'olunaku olwaleero Kimu abaddeko bulungi nnyo kamera okubanga ensonga ze tuzikwasaganya bulungi nnyo Sharif naye abeerawo bulungi nnyo ng'akyankalanya emabbali awo naye oba essaawa zino alazeewa
so naye abeerawo bulungi nnyo. Njagala okuba nga ate mbeebaza nnyo mwenna abadde kuva gye twatagenda okutuka essaawa zino nga tumaliza. Otherwise saa zino ndowooza katudde ewaka naye banaatuuse otutuleetera emmere ku mmeeza nga tugamba tetwalidde kasita bajja biraba nti Malusi yatuwadde donati n'obugi n'ennyama ensiike nekyekirala ne capati. Kale musibe bulungi, njagala okutumira Joani mukyala Kim, musibe bulungi, mweraba.